omuvule nga batandise omuteekako enkondo okubeera ng'ekitooke kinaatera okukolashi okugwa kitegeeza nti yamawulo esiridira bonna bayidde so nno bonna Uganda bali mu Uganda bulamusizaako bwe nvaawo nno bwe mmala babuzaako mwenna kiba kitegeeza mba ŋŋenda ku KIGULA LUJJI kyaleero naye nga sinagenda ku KIGULA LUJJI kyaleero nga bulijjo njala kutegeeza bannayuganda mwenna gye muli ensonga zino ziri bbiri enjala otandika nazo nga sinagenda ku KIGULA LUJJI ekituufu kiri nti njala tukikkirize gw'abadde ali eyo ng'olowooza ensi bw'ogira bw'etambula si bw'etambula ekituufu kiri nti Uganda gye mumanyi n'abakulembeze bali bakulembera mubadde temufunanga mukisa bategeera bye baani nkiddamu omuntu yenna munnayuganda gy'oli obadde tofunanga mukisa kutegeera yo seeri tibahabula otabaisirwa muzeyizedde ensi yaleeta nsanga bisibe mutabani wa Kalikezi nga tomumanyi n'akakundi ke konna ke baava mu nsiko nga temukamanyi tufubye okulanga tubategeeza akakundi kano ebikolwa byako mukategere bulungi nnyo essaawa zino bali mu kwegaana ng'abafuka banaaba ku nsonga y'obutwa ekituufu obutwa Uganda gye buli era obutwa bubadde okuva mu 1905 mpaka olwali lwakuba nti obaddeewo ngeri bantu gye basobola kufunamu information yenu so njategeeza bannayuganda mwenna oba oli munnayuganda ng'oli munnabyabufuzi oba toli munnabyabufuzi mukimanyi nti akato Uganda gye kali gavumenti ekagabira ddala mu bungi nnyo akato kano bakakuwa kavamu ekirwadde kye tuyita kansa mujjukire ffe mu Uganda tetubadde nnyo na kansa ekyo mukimanyi bulungi nnyo naye kansa olw'okuba nti obutwa bawa bulizatingamu kansa okubuzaabuza abantu mbu omuntu yafudde kansa naye nga si kansa ekituufu aba afudde butwa bumuse so abantu bangi nnyo bali mu kaguli ke kamu akokuba nti balina obulwadde buno balina engeri gye balwaddemu kansa naye ng'ate butwa jjukira kansa agenda okukuluma wabeerawo kuwolabira nti ki nfunye kansa ono era n'ogenda ng'atandika okeberaga nti atuuse ku ssalino naye ono w'obutwa olukumirawo agenda ku stage namba 3 namba 3 kitegeeza oba osemberedde omugo gw'entaana kati bwe butwa yoseeri bwagaba ne banne bonna bava mu nsiko nga ntandika vidiyo enjala muntagingire Wasanya Kalori kya Peter Mayiga bali ku vidiyo eno njala muntagingire Mugisha muntu gwendabye emmengo olwalero njala muntagingire Lutandikano Kiza Besigye abere ku vidiyo eno yoseeri tibahabula tapasira mutano wa Kalikezi nsere temuzezede nsanga bisibe nsanga njagala bere ku vidiyo eno mukazi wo Janet njala bere ku vidiyo eno bamemba parliament mwena mbere ku vidiyo eno saagala muntu wabula ku vidiyo eno kumanga ngenda balangira mugenda tegera kye bayita ekituufu so nno mwenna bannayuganda bali kuno mukitegere nti obutwa bwa ddala era mu Uganda gye buli babuwa abantu abo balemesezza abo abalina ekigendera kyabwe eky'okutwala eggwanga ensonga bwenjibala yakatwa njagiddamu gye bujjako njira bategeeza ensonga endala yiino gonna munnayuganda gy'oli ng'oli mu Uganda oba ng'osuubira okugenda emitala w'amayanja kansooke nkugabuwa kuba tebalenja gakuwa buli munnayuganda yenna asuubira okugenda mu nsi yonna okufunayo ekigula amagalidi bw'oma omulimu njagala weebereremu ate nga tonnasimbula bigere kuva Uganda ekisookera ddala bw'obanga ogenda okuva e Kampala ogende mu nsi yonna w'ogenda ekituufu kiri nti ensi gy'ogenda mu si yajjajjaawo nkiddamu ensi gy'oba ogendamu si yajjajjaawo ensi z'oba ogendamu nsi ebeerangwira nawe obeera mugenyi ekisooka olina okuba nga ensi gy'ogendamu olina omuntu agenda okulisiivinga ensi gy'ogendamu oteeka okugendamu ng'olina omuntu agenda okunoonyeza omulimu otoka okugendamu ng'omanyi biki ebiriyo ng'osose kumanya biki ebiriyo okunoonyereza so si kugwa bugwe ekirala oteekeddwa okuba nga otambudde n'ekigulira magala eddiba oba kye tuyita essente enzibizi ez'ebigwa tebiraze togeza ne kakutanda n'olinya ennyonyi nga gy'ogenda tomanyiiyo tolina agenda kulisiivinga tolina nsimbi zonna nzibizi oba ez'ebigwa tebiraze togeza n'olinya ennyonyi ekyokubiri bw'obanga omaze okulinya ennyonyi n'otambula ogenda gy'ogenda kimanye nti gy'ogenda abantu baayo balina obulombolombo n'ennono era ogenda basangayo gojja kubanga otambulira ku nnono zaabwe so si kufuuka mawaggali bannayuganda basinga obungi musanze ebizibu mu nsi gye mulaze olw'okuba nti bwe mutuukayo mwagala ate muteekewo embeera eyammwe gye mujje wammwe mugireete mu nsi ezo musanze obuzibu bw'amaanyi nnyo ekyokubiri empisa zammwe envundu ze mujje e Kampala ne muzireeta ku byeyo ze zisinza okubalemesa buli wamu mubeera nga temulina kye musobola kukola olw'ensonga nti mulooza mu mutuuka mu nsi zino mugenda kweyisanga abali Uganda nedda tugamba nti bw'ogenda ebulyambwa olyambwa bw'obanga ogenze mu nsi goberera obulombolombo n'ennono obuliyo era beera mukakkamu ng'asula ku liyimbo kubanga buli ssa bagenda kuleeta omulambo omusezi yaba akola mubeere bakakkamu nnyo nga mugoberera ebiragiro n'ebiki byonna bimusanze mu nsi ezo otherwise keka naakutana n'ogenda mu nsi nga tolina nsimbi amalo ina mangi emize gikuyitiridde wallahi togenda kusobola nsi mugenda genda so nga tonnalinnya nnyo isooka osome gy'olaga ani agenda okulisiivinga omulimu ogenda gufuna otya
olinawo ensimbi enkalu ezigenda okubezaawo tuyita ezegobatebereze bw'oba tonafuna bintu ebyo nkubuulira kwata akaguko kaze ku nju za kitaawo oba ku njuzo z'ovuddemu zobadde olese oba woopangisa oba woosula osooka owummuza engalabiyo nga tonnasalawo genda otherwise bannayuganda bangi mugenda kutandika kulemesa bannammwe abali mu nsi endala okuba nti mukola ki bafuna emirembe tusooke tuve ku mize gyaffe egiri e Uganda tudde ku mize emituufu gye tusanze kubanga gye tulina okutambulirako so nno ekyo mba nkizinzeko bulungi nnyo n'entandika n'ekigulalo gye kyaleero ekigulalo gye kyaleero kigenda kuba kinyuvu era njagala mwotagingire wano omuntu omukyala omwami gwe bayita Odrek Lwabogo mukodomi wa Yosete bahabura tabasira mutano wa Karekezi one yawasa muwala gwe bayita Patience abatamanyi Patience y'omu ku bawala ba Museveni eyakola ekkanisa era ekkanisa eno gyasumbamu ye musumba omukulu naye nga bw'okimanyi nti sitaani bw'azaala azaaliramu n'abazzukulu alina emize gye tegibulamu omwana ono simanyi bw'awulira ng'ayimiridde ku kituuti okuweereza mbu musumba era aweereza mbu Katonda yebazibwe nammwe ne muddamu bagenda mu kkanisa eno nti amiina ekyewuunyisa munnanga omwana ono baawe y'omu ku basezi be tulina abali ku international level abatunda amawoowoolo abatunda emitima n'ensigo z'abantu okubula zimala mu Uganda omwana ono y'omu kitaawe Yoseri tibahabula tabasira mutano wa Karekezi ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe asise bannayuganda bokka abasukka mu bukadde obutaano bukyanga jja mu buyinza era nakati akyatta n'alagira nti abantu batte era n'omwana ono n'akera ku makinaga nti Katonda yeebazibwe naye ng'atakimanyi nti Bayibuli etugamba nti alissa munne ekitala wepo naye era alisibwa kitala era n'agenda mu maaso n'alinnya ku kitundu n'aga nti Mukama yeebazibwe omusajja gw'asulire mu kitanda musize mutemu muzibu kitaawe kennyini gwawembejjanga ttadooba eri mu nzikiza naye si mutemu mulwadde nyina naye kwotadde obutumu bajjudde kati munnange ekigulalo gikyali gyalategeeza nti bw'olabanga omusezi yeetusufukidde okujja mu ddwaliro okulambula abalwadde manya nti mulimbo abalwadde baweddeyo mwatandise okulaba omukulu ono gwe bayita Odrek Lwabogo atandise okujja ku radio station ne ku TV mbu simanyi ayogerako eri eggwanga alibuulira bizinesi na buli kimu kitambula bannange saagala balimba bw'olabanga omusezi asituse ng'atandise okwambala eggandula y'abasawo alambula abalwadde abali mu malwaliro manya nti ekiri atabaleeta ekiri n'asigadde waka bizinesi y'okutunda ebiwoowoolo n'okutunda ensigo ne bizinesi endala enkyamu eziri mu Uganda zitambula bulungi nnyo era buli kimu kitambula naye nga kino kye bakikola ku mbuzi ku tebakikola ku baana bammwe so buli munnayuganda ali eyo koza kamanye ng'akoza newebbwa nti famire eno ensezi entemu enzibi ennyakuzi ate yeefuula nti eweereza Katonda ne Katonda alabye nze mbakuba Katonda singa nabinye kadda mu nsuwa n'eŋŋenda sisobola kubanga ntudde wendi ndikkakyayika ng'akawoomu ntudde waliwo antendereza naye ng'omuntu gwasula ne mu buliri yalagira museeba meka ntuse 10 oba olwo mbitutte ebiro biteekaawo siza kubanga andyawo nga nze Katonda neenywera kakofi kange munnange ate ndaba Yoseri alagira ono mutte noli muwa obutono nomutwala omumusibe era nene muwaniriza mbule muntu wange bannaye ensi mugibaleemu amagezi Yoseri tibahabula otabasala ne famire yo mutubaleemu amagezi so njalabaga nti bw'olabanga omusezi asituse atandise okwambala eggandula z'abasawo ng'azze mu ddwaliro manya nti abalwadde eyammwe yabalula esiridde kyekibadde ekigulalo gikyaliro mwenna mbatumiddeko mwena abanyumirwa akanyumiro kano mutegeere nti famire gye muzanyisa mwali temugimanyi n'abaava nayo mu nsiko olwaliro njagala abaava mu nsiko bonna babeere ku firimu eno oba ku vidiyo eno ngenda balangira ekibatta kibatte ekibaluma kibalume ekyo kibadde ekigulalo gikyaleero era nkifundikidde kati ngenze ku vidiyo eyandeese ekisookera ddala saagala muddemu kuwa makulu diversions nkedde ku makyanga nze okusiza engalabi yange nensanga omukyalo ono mama manyuma ng'aleekaana simanyi show ye DPC agiggadde bino ekituufu kiri nti ku lunaku olwa Easter olwabaddeyo ku Sunday abakulembeze ab'eddiini abasinga obungi abo abaamira ppini baavudde ne boogera ebigambo ebitayogerwa ku buli omu era njagala okubaza nnyo Archbishop omupya owa Kampala Dr. Paul Semwogerere message obaka bwatuwadde we baliyo balire ddala olujjo bye mbagamba nti omuntu aliko omwoyo gwa Katonda era Katonda gwe yasindika okuweereza ensi tatya kufa ate tatya kwogera mazima kyovula nabagamba nnyo ne bagamba nti omuntu atya okwogera amazima kiki ekikutwala mu Kereziya mu kkanisa mu muzikiti ogenda osale ng'omanyi nti otya okwogera amazima kubanga tukimanyi nti mu kkanisa mu Kereziya mu mizikiti
eyo gye twogerera amazima kuba tufa tufeesinze mukama waffe yatutonda atuwa omukka ogussa naye olabanga munnaddiini yeebuzaabuza ng'afuka anaaba manya nti oyo si munnaddiini wabula nakigwanyizi empisi erindiridde ekigwa yeeronde oyo si munnaddiini era njagala okubaza Archbishop wa Kampala omupya Dr. Paul Semwogerere webale nnyo obubaka obwo sisobola kuvaagulu nga sebazizza jjajjaffe ow'Obuyisiraamu Nakibinge Kasimu Nakibinge jjajja webale nnyo obubaka watuwadde era naawe n'okisimbako essira nti obutwa bulina okunoonyerezebwako mu ggwanga kuba buyitiridde bino batadde baminisita ng'ono simanyi sibadde simuulirangako sinatandika vidiyo kansoke mbanoonyeze wano ono minisita simanyi bamuyita ono omwami bamuyita Godfrey Kabyanga omwami ono Kabyanga lwensoso muuli amazima gali nti mbadde simuulirangako wuuyo mbadde simuulirangako oyo minisita Museveni musajja mukonjo wuuyo mbadde simuulirangako mukulu mw'obyangiranga enkoko enoonya ew'okubiika amagi amasumba wandifudde nnyo ku bwakabaka bwo obw'obukonjo obwa Renzurulu nti omutanda wammwe oba kawaka bwa Renzurulu essaazi nali mbuwambe era nga ne yaweebwa obutwaveewo era nkimanyi mmwe ku bantu Museveni be yalonda okutandika okusiiga abantu akabonero akakyamu kubalaga nti buli kimu kiri bulungi bwakabaka Renzurulu so nga ate kikyamu mukulu Godfrey simanyi kubyanga oba okubanga okumanyi bakutuuma amanya nga tuma kigategeeza ovuddeyo n'ogamba n'oyogera ebigambo n'ogamba simanyi aboogera obutate buliwo abantu bafa normally please Mr. Simanyi Godfrey bya Kabyanga ffenna tugenda kufa naye wabeerawo ekissa omuntu kyetuta cause of death ye question gye tubuuza okufa kw'abantu abanene mu ggwanga abaliko ebibuuzo ababuuza gavumenti ebibuuzo neetabawa ansa ne baddizamu okufa kyetubuuza kati gobonova ono nga tonafuna obutwa tebuliyo mu ggwanga nkulayirira nammwe mu bwakabaka bwammwe bwabwe obwa Renzurulu kabaka wammwe essaawa zino ali mbuwambe obutambi bwonna bwafumye nti yayogeddeko eri abantu bwonna obutambi bukadde tubumanyi bulungi state yatandise obuzanya ekituufu kiri nti kabaka w'abakonjo Wesley Charles Mumbere ali mbuwambe era naye yaweebwa obutwa nga bwe bwakabaka wa Bunyolo nga bwe bwakabaka wa Buganda kino nkikuddamu omukulu Godfrey Kubyanga bw'obanga oyogera mu public making sure nti ebigambo by'oyogera bivudde mu mutwe gwo ate ng'omaze okunywa caayi bulungi nnyo ng'otegeera bulungi nnyo ebintu by'okubuzaabuza abantu mubiveeko kubanga ensi awe mwogerera yavaawo kati show je omukyala yadde message ya Dr. Paul Semwogere bwe yafulumye yajjuliriza abantu abadde bategeeza eggwanga nti obutwa we buli Yoseri kyeyakoze kwe kuteekawo diversions ennyingi okukyusa abantu obwogo njagala bagamba omukyala Catherine Kusaasira temuwa makulu muleke olw'ensonga ensi Uganda gye tulimu kati okuwa n'obujulizi n'okuteekawo ekintu ky'olaze nti kikyamu obeera n'obujulizi omukyala oyo ayina bakanyama basukka mu 5 bamukwatira ensaba bujjo bunyama wano bulijja akwata vidiyo nga bamuwadde ensimbi n'akola bingi nnyo ayagala tugamba nti DPC bwe yazze okuggalawo show ye tewabaddewo vidiyo eraga kivulo gye kyabadde bantu kyababaddemu obutebe babumenye batya DPC yani ne ka video mukwata kulaga DPC nti yaganya omukolo gwe ate kino kikamba buulire teri mu Uganda asobola kuyimiriza kivulu kya Catherine Kusaasira ate nga DPC it is impossible tekisoboka so diversion kubanga tewali bujulizi bulaga nti bayimiriza ekivulu kye tewali gye kyabadde kiraze tewali wadde ka video akalaga nti DPC yasinkanye Catherine Kusaasira ku mukolo n'aguyimiriza eyo diversion super mugiveeko diversion endala ye ya mukulu ono ayambala eddiba ly'ente nga talikyusa mukulu Barugahale agambye mbu simanyi ayise Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyimba ku mukolo gwa Muhoozi Kanyarupama mukulu bala mutukimanyi nti onoonya mawulire gakulabe ne tukusaba ekintu kimu mu bizibu na Uganda balina nze nakugamba nti weetabye mu kutta abantu bangi gwomu yali mu lukwe lwa Tamoze Radio obujulizi bwe buli gwomu abali mu lukwe olwatta omugenzi BMK era obujulizi bwe buli n'abantu bangi abafudde mu ngeri eyo gwe kennyini Mukama yakuggyako omwana wo nga tokyamusobola obudde bw'omalanga onoonya ssente z'obba okuzimba byogenda okuzimba amangu sooka omale ng'oconcentratinze okuzaala omwana okubuzaabuza eggwanga n'okupromotinga ekifiire tekijja tukolera twetaaga ekintu kimu mazima mu Uganda kati mukulu eyo diversion ey'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu temugiwa makulu n'eyo diversion kubanga oyo anoonya mawulire tumuleke naye abeere waawo ekirala njala twetegereza nnyo ebintu mbadde mbagamba ebifa mu ggwanga ekisooka nabagamba nti
ebintu bingi bigenda kwapeninga mu bbanga lino naye mugenda kutegera ebintu kiki ekitufu kiri kati eyo mazombe uliwe diversion njagala genda ku information eyandeese kubanga ekikulu ekyandeese kyekikulu kya byonna njagala kutandika ne video eno. Alright. Ndoza nga sinavira ddala ku dwa kitaffe Dr. Paul Semwogerere kansoke nkuobubaka buno bwa security alert gy'oli. Owekitiibwa Paul Semwogerere Ssaabasumba wa Kampala Omulonde nkulamusizaako gye balako gy'otuusako engalo kansubire nti oli bulungi. Kano bajja kakusalira mbakakuwe kubanga nze bulijjo byange mbikola nga omusezi agula Siyaani nti ngenda kulirako bantu bange era ne mbirekaawo. Njala kutegeeza owekitiibwa Ssaabasumba wa Kampala Omulonde. Oyolekedde obuzibu bw'amaanyi nnyo mu Eklezia Katulika gy'okulembera nange gye nzikiririzaamu ng'omuntu. Era mpulire bangi abatambuza ebigambo nti nze nwana Eklezia mukulu ali eyo agawumbidde era abeera eyo ne weekubya emizimu gitali gya famire yammwe. Nze kennyini nakugamba ndi musajja mu Katuliki. Obukatuliki nabukolerera ebbanga ddene nnyo era abamanyi bamanyi. Naye njagala kutegeeza nti eddiini si muntu. Eddiini nzikiriza ate eddiini tugikirizamu olw'okuba ntwagala Mukama wa Katonda waffe. Kyekikulu kya byonna. So omuntu yenna ng'ali mu ddiini ng'akola ensobi oyo tuba tumwogerako bulungi ate tuba tusobola okuwa information abantu bagituukako. So gwali eyo ng'ogawumbidde oyogera ebigere bitakwatagana eddiini kukkiriza mwe tuyita okufuna Katonda so si muntu ng'omuntu. Abantu boonoona n'eddiini si ebeeyonoonye njagala kikuddamu nkiddamu. Abantu abeefuula nti bannaddiini boonna tulina boogerako so si ddiini eddiini eri yokka ebintu bibiri bya njawulo. Owekitiibwa Paul Semwogerere Archbishop ompya owa Kampala Yosseriti bahabula otabasira mutano wa Kalekeza alina profile bulungi nnyo akumanyi nti gwe omusajja omu ku batagooka mu ddiini y'Obukatuliki era akweraliikirira nnyo. Naye era nga bwe nagamba bwe nategeeza omugenzi Dr. Sepirian Kizito Lwanga ku ngeri y'okutambula n'okwewalamu ebintu bino naawe munnaye kennyini njala kuwa obubaka buno obutwale bulungi nnyo. Ebigambo bye wayogedde tebyayisizza Yosseti bahabula otabasira mutano wa Kalekeza nziyesedda bulungi ne banne byabalesinga bibakutudde omutima olw'ensonga baali banyuma bakigadde ku nsonga y'obutwa diversion ze bataddewo n'okubuzaabuza n'okuba nti bateeka bintu bingi okubuzaabuza bannayuganda. Naye wamaze gobe mu kibya wayogedde nti muleke bannayuganda bafune amawulire amatuufu agakwata ku baani abawo obutwa naki ekiviirako okuwa abantu obutwa. Kino kyanyizizza Yosseti bahabula otabasira mutano wa Kalekeza era nga lwali twogeredde essaawa zino mpozi nga meeting ewedde ebaddeyo bannaddiini bannakigwanyizi bayise mu State House okubaako ensonga ze boogera ku bintu ebyeddiini bigenda mu maaso mu Uganda. Naye njala kutegeeza Owekitiibwa Paul Semwogerere mu bantu b'olina okwewala ennyo weewale omusajja gwe bayita Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga Alage eyeeyita Katikkiro wa Buganda nkiddamu with authority. Owekitiibwa Paul Semwogerere weewale omusota Nawandagala gwe bayita Charles Peter Mayiga Wasanya Kalori eyeeyita Katikkiro wa Buganda. Oyo musajja mutemu era mafia era nga y'omu ku bamafia abawandiise ababulaza n'abasista wepo n'abafaatha mu kanisa mu Eklezia ya Uganda nga bakolera ku biragiro bya Yesu etwasana mutano wa Kalekezi bano nga babega Eklezia n'okuba nga bajjamu abantu abo abatakkiriziganya na Yesu etwasana mutano wa Kalekezi. Owekitiibwa mu Katonda Paul Semwogerere weewale Charles Peter Mayiga musota gujja kuviirako okufaako nga nenna bwe gisimufungize. Ekirala njagala weewale kye tuyita Joint Christian Council. Bw'obanga ogenze mu Joint Christian Council kuba sobola kugaana tambula n'ekikompe kyo oba n'ebyokulya byo ngenda kuwa ekyokulabirako wano. Linda katono nnyo. Ngenda kuwa ekyokulabirako wano kitono nnyo linda ko katono nnyo. Ngenda kuwa ekyokulabirako wano kitono nnyo linda ko wano kyo kiri luddawo. Simanyi kibuzi. Linda katono nnyo. Ekyo omwami ono omulaba yeyo omwami oyo omulaba yeyo Seti bahabula otabasira mutano wa Kalekezi yeekwatira ekikopo kati ennaku zino. Yeekwatira ekikopo ennaku zino. Goloza lwaki yeekwatira ekikopo? Kubanga akimanyi ekintu kye yatandika kijja mulya kiri ne famire ye yeekwatira ekikopo. Kati kitaffe mu Katonda Paul Semwogerere weewale nnyo
Joint Christian Council bobo gigenzemu genda n'ebikompe byo sina kindi n'akatebeko kamwasa jjute mw'onooteesereza ensonga zo ng'otudde nkiddamu. Joint Christian Council bobo gigenzemu genda n'ebikompe byo genda n'akatebeko endala gye tuyita Religious Council era naye bakuyiseeyo genda n'ebikompe byo oba n'akatebeko kw'onootuula kubanga ebintu bino ebisatu omuli Charles Peter Mayiga Wasanya Kalori obwo bulwadde buli awo. Joint Christian Council obwo n'obulwadde buli awo. Religious Council oba Joint Religious Council obwo n'obulwadde buli awo. Kati taata nkusaba oba ogenze mu bantu bano ng'obasinkanye tobaako kyolya genda n'ebyokulya byo n'akatebe genda n'akatebeko otherwise bw'onoobivaako n'abantu abakulira beegendereze nnyo kubanga Yoseeri yagambye nti togenda mubeerera mwangu okusinziira ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga. Era olwaleero we twogerera ebintu bino bitandise okuba nti birabikako. So Oweekitiibwa Paul Ssemwogerere Archbishop Mpio wa Kampala message mbadde njagala ebe loud and clear era ogiwulira bulungi nnyo. Kati video etandise etya. Mwenna nasiba wano nga mbategeeza nti bw'olabanga omwana abeera staboni nga talina kyakola waka nga munafu naye ng'ate alya nnyo ng'era takola n'otandika omulaba nga yeefulukuta akola nnyo emirimu gy'otamutumye manya nti waliwo ekigenda mu maaso ekikusike kitya. Kantandike bwe nti mwenna eno message njagala egenda eri bannayuganda naddala Abaganda abawangalira mu Buganda. Si buli muntu alina erinnya Egganda nti Muganda. Si buli muntu ayogera Oluganda nti muki nti Muganda. Abantu bangi beetumya amannya g'Ekiganda naye ebikolwa n'obulombolombo n'ennono mune tebabitegererako ddala. Abantu bangi boogera Oluganda era ne balufuma n'oddufuma naye ogenda okumaliriza nga zenkwezi zengeze tuyina. So saagala muntu kikuyigula yonna gy'onooba oli oba olimba Magulumeeru oba oli Uganda n'olyoga omuntu yeyita Nakibuuka niyo ogenda omuga Nakibuuka mune tutambulemu ng'Omuganda Nakibuuka mune ng'abuuka amacco ng'abuuka omweso oba abuuka Sonko. Kati nno wava okuleera okukomba essowaani mwetegereze nnyo bani bamuyita Abaganda na bani aboogera Oluganda olw'ensonga nti n'abantu abeeyita amannya Amaganda tebaagala Buganda. Ate abantu abatali Baganda aboogera Oluganda ebiseera ebisinga ate bebaagala ennyo Obuganda n'okusinga ffe Abaganda. Abantu bangi nnyo mu diaspora pone waka abantu abasisira mu Buganda amanyi obulombolombo n'ennono nga ate amanya si ga Kiganda abaagala Ssaabasajja Kabaka n'okusinga ffe Abaganda abamu. Y'ensonga lwaki mulaba nti abantu bangi nnyo mu Buganda baagala nnyo Obwakabaka nti Kabaka bw'akuba omulanga obutakungula abantu bano bajjumbira okuba nti bakola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. So nno njala bategeeza si buli kyolaba nti kyengedde ebeera mboona olw'ensonga nti munda ebisinga obungi babyavunze dda bwentyo bwe ntandise. Kati kantandike bulungi nnyo mumpulirize. Mwenna bannayuganda naddala Abaganda nsaba kuluma ku Ssaabasajja Kabaka okutu wonna waali nammwe Abaganda nsaba balume ekkutu. Mu biseera ebyedda ennyo mwenna basinga obungi muyinza okuba temwaliwo n'ebyafaayo biddiringana ate byafaayo bivaayo. Mutandise okulaba Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga ng'agezaako okwefuula omwana omuwombeefu nnyo akola emikolo guno akola guli ayogera bino ayogera biri n'ebitakwatagana. Wasanya nakugamba nti ebiseera bisinga bw'obanga otinkula entalo olekangamu ezinaakozza. Wakolagana ne mukulu Kabushenga ne mulabisa Ssaabasajja ku Mulangira Ssemakookiro. Isn't so? Mas Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga nakuwoninga ku Sunday nti nzija lwakuba nti sajja. Naye njagala kuwako ku sampu ku bye nnina n'ebye sigenda kukola olwaleero. Olyoka otegere nti olina okubaako wookoma. Walabisa Ssaabasajja Kabaka ku Mulangira Ssemakookiro. Bwe mwakozesa Kabushenga ne state agent okugenda okuhakingamu email za Kabaka ne mujja ebifaananyi by'omukyala by'omuzaana ne mujja ne Ssemakookiro ne muteeka mu mawulire. Kati naawe olw'okuba nti olina emize emikyamu mu Mmengo gy'okola. Tukimanyi nti Mmengo yonna ebitundu 9 ku buli 100 basigaddemu n'abakozi ba ISO. Nakugamba nti okali addakaddadde envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu coffin. Mayiga munange nkimanyi nti omanyi bye nnina bingi nnyo. Nakugamba nti ku backpackers wali okafudde kattiro ng'ottirayo era ng'okolerayo emizannyo gyo. Ne nkugamba nti bwino yenda mulina ne nkusonyiwa. Ne kati olw'okuba nti walabisa Kabaka naye njala nkulabiseemu olwaleero lwokka lw'onoddamu okuleeta ekintu ekibuwaza bannayuganda ddala Abaganda ngenda kukwabya. Kati njala kugamba Mayiga munange obulange naddala ofiisi y'Obwakatikkiro wagifuula dancing hall oba wagifuula kye tuyita ekizannyiro gwe mw'oteeka emizannyo gyo mw'oggulira skirt wepono otateeka mpale zo wansi.
Munnange terwalo olyo Charles Peter Mayiga bagamba nti azanye emizanyo mingi nnyo Kabaka bwa Buganda kwe kulina okweganzika kubamu ku bakozi abakola ku TV ne radio era nga takireseemu wadde okukibulira omuntu. Njala bategeeza buno mulire bulungi nnyo nti Mayiga bw'otogerera essaawa zino njagala bategeeza nti Saalo mu Mulamba naye abalongo yabazalira mu ofisi ya Wakatikkiro munda mu yakolera emikolo gy'okuzaala abalongo bano. Nakugamba walabisa Kabaka ng'omulabisiza ku kintu kya Ssemakokino ne kankulabise. Mu ofisi y'Obwakabaka mu ofisi gye bamukwasa Wakatikkiro Mayiga teyeegadangiddeemu asula mpereero Katale. Omwami ono yayina omuwandiisi we gwe tuyita personal assistant amannya sijja kufulumya gombi ngenda kufulumya kolimba mwita Shifa. Weegadanga ne mu ofisi y'Obwakabaka mu ofisi y'Obwakatikkiro. Era omukyalo ono n'omutikka ettu ly'abalongo. Bweddu n'omutikka ettu ly'abalongo. Era abalongo bano bali myezi 6. Omukyalo ono olw'okuba nti wayagala muntu yenna ategere biki byafa mu office. Omukyalo ono wamuwummuza ku mulimu n'otegeeza bonna bekikwatako mu Bulange. Tebangayo omuntu no yonna ayogera ku nsonga za mukyalo ono personal assistant wo gwe bayita Shifa gwafunisa olubuto lw'abalongo mu ofisi wa Katikkiro muwegadangira era ng'omusasulira apartment za mitwalo 8 ezzana. Oda abalongo bano yabazaala mu October 2021. N'otegeeza abo ku TV ne ku radio nti omuntu yenna ayogera ku kintu kino ogenda mugoba with immediate effect. Omukyalo ono gwamala omufunisa olubuto buli mwezi omusasula ku nsimbi z'Obwakabaka obukadde 2 n'ekitundu. Obukadde 2 n'ekitundu kiserezo Obwakabaka z'omusasula naye nga tusasulira obwenzi bwo bw'okolera mu office. Abalongo beebo nja kukulabisa mpaka mayisagala nnyo abalongo baabo. Abalongo ba Mayiga yazalira mu ofisi y'Obwakatikkiro baabo. Mubala bulungi oyo gwensonze mu akasaale yenna alongo. Mumutegedde bulungi sijja kita kino ekifaananyi kubanga abaana bano bato nnyo sijja baswaza ngenda kireka njagadde kibalaga wano. Awo be balongo be yazalira mu ofisi y'Obwakabaka mu yeegadangira ne mutegeeza nina ebifaananyi bingi nnyo ebyo ebintu byakola mu ofisi y'Obwakabaka bitakkirizibwa. Awo be balongo Mayiga bwe wazaala mu ofisi y'Obwakatikkiro nga weegadanga. Obalabye baba balongo bo baba kamba zooming ese balabe baba balongo bulungi nnyo bwewazaala mu office ey'Obwakatikkiro mukulu muweegadangira baba bulungi nnyo nja kuleeta olulala lwonna nziremu nkole ki nkwabye baba balongo wazaalira mu office y'Obwakatikkiro kati awo sigenda kuvaawo njagala kwemba nsimbesa ntandike video olwaleero. Walabisa Kabaka ku Ssemakokiro ngenda kukulabisa nja kukulabisa mu bits by bits nja kukulabisa bits by bits kati nja nabage mu ntagingire mugisha muntu n'abasajja bonna balwana mu ntalo z'ekinaana olwali badde tulibusa ne zireeta mugisha muntu emmengo ate nga Endobesu gye basinkana ne Mayiga mu biseera byabwe by'eddembe bakola entalo. Njala tukuluma ku Ssaabasajja Kabaka kutu n'Abaganda mwenna gye muli mbategeeze nti omusajja gomulabye azze mu Bwakabaka bwa leero bwa Buganda emmengo olwaleero mugisha muntu ngazze okubaako enjogera gye boogeramu n'omumpembe Mayiga ekifaananyi kye kino wano saagala balwisaayo ekifaananyi kye kino wano ekifaananyi kyekyo mukire bulungi nnyo ku mawulire mukire bulungi nnyo. Naye mujjukire nti omwami ono gwe tuyita mugisha muntu ye architecture. Kiza Besigye y'omu ku ba architecture abakola enteekateeka yonna ey'okusanya Obwakabaka bwa Buganda n'okutwala amataka n'okujja Obwakabaka bwa Buganda okufuna okusanya Ssaabasajja Kabaka. Mayiga njagala nsooke ndaga abantu vidiyo eno ndyoke ntandikira awo kubanga na information nyingi nnyo olwaleero. Njala sooka laga abantu vidiyo eno mbazzeyo katono nnyo ndyoke mbatwale. Omwami ono ng'agamba bw'ati Yoseri. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your... We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but
that politics is about to control Mukamwa. Now if you say, we shall crush those enemies. Okay. You shall crush those enemies. Katika ambaze wano. Imabega katono nnyo mujja kunsonyiwa. Soka bala bengi embera Kabaka gyalimu ng'amaze omuwa obutwa. Njala mutululire kyentandika video ya leero. Kati video ketandike bulungi nnyo. Abasajja abali emabega w'okusanya Kabaka wa Buganda mwe muli Mugisha Muntu we Paul n'entandikano Kizza Besigye ngaba architecture. Ne meeting izo nezituula mu State House Entebbe bwe Nakasero okusanyawo Ssaabasajja Kabaka abantu bano bazibeeramu. Kino nkyogera nga nkindako authority. Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga tuli musajja muganda musajja munyarwanda kina kigamba. Oli ne banyarwanda banno bemogezaako kwagala kusanya bwa Kabaka nga webuzabuza ng'afukaana aba. Mayiga kino kye kiseera otero osebugulire Obuganda debbali. Olwaleero oyogedde program ezisukka mu 5 ng'obuzaabuza. Ekituufu kimanyi. Mugisha Muntu Kizza Besigye Sejjusa Yoseti Bahalo tabase mutano wa Karekezi n'abantu abalala tebaagalangako Buganda tebaagala Muganda yenna ne Ssaabasajja Kabaka be baali mu nteekateeka emu obutwa be ba architecture baayo. Mukulu okulaba ne Mugisha Muntu kiba kitegeeza already enteekateeka zammwe ze mwali muteeseteese ez'okugyawo Ssaabasajja Kabaka omulundi ogusembayo ziba ziwedde. Ne munnammwe Kizza Besigye. Buli kikyamu kyonna ekigwa mu Buganda ne mu Uganda omukulu oyo architecture oba omuteesiteesi adesigninga Mugisha Muntu afunako kopi. Buli kintu kyonna ekigwa mu Buganda architecture number 2 Kizza Besigye afunako kopi ku CC ne Sejjusa kale Karekezi kayihula wepo n'abantu abafunako CMI ne ISO bafunako kopi era ne basigninga we have received and we have endorsed the action. Kati odida abasajja bayina enteekateeka abasayininga okusembayo kwa Kabaka okufa okuddako boleete Mengo musajja gwo baaki. Kati kavudde kwanjula katandise. Njala kujjukiza mwe n'Abaganda ne Bannayuganda nti ebyafaayo biddiringana ate byo tebirimba. Erieteka lye muwulira eriye betuyita land bill lye baleeta okuba nti Bannayuganda mwenna mutandika okuwa omusolo ku ttaka lyammwe. Enteekateeka eno ani yagireetera yatandika etya? Enteekateeka eno yatandika mu 1980 n'okuddako emabega ng'era omusajja yagitandikawo ye retired Colonel Kizza Besigye. Olwaleero eyavuddeyo n'ayogera vidiyo eno muwulirize bulungi nnyo. Mbagambye bano ba architecture yayogedde bw'ati. Atubaka aba ebintu birinye tebinaba. Linda ko katono mu maaso. Chicha bicha atokota. Tebinaba na katono. Oyo omwami wabaseka toloza nti abaseka.
bino byonna byayogera bitegeke kubanga bakimanyi kye bagenda okukola. Kino yakyogedde ng'akikakasa tebinnaba kubanga amanyi mu meeting abeerayo bamuwako sisi n'akola ki n'ayogera. Kino yakyogedde kiwulire eri bannayuganda. Abantu bakaaba ebintu birinnye tebinaba. Lindako katono mu maaso. Bikyatokota. Tebinnaba n'akatono. Tebinnaba n'akatono kubanga akimanyi bibateesa okukola bannayuganda. Wiiki ejja we n'atuukira okuzzaayo abaana mu masomero abadde asasula emitwalo 7 olina okusasula kakadde. Abadde asasula 8 olina okusasula kamu 2. Abadde asasula kakadde olina okusasula kamu kitundu. Ebisale bya baasi ne bya taxi ne bya boda bigenda kulinnya okutandika ne wiiki ejja. Ekyo kikkirize kigaane era abantu abasinga obungi temugenda kuzzayo baana. Kano njagala mukasale mukawulire. Okutandika ne wiiki ejja ebisale bya taxi bigenda kulinnya ng'ataasobola ogenda kutambuza ebigere kubanga bano kye bapulaninga kinene nnyo. Bageza kunyigiriza muntu wa wansi n'emiwendo gy'ebintu egigenda kukyuka ne bw'anaayita sekendule sukulu ye yonna n'agiza wale kubanga kakodyo kakunyigiriza bantu. Kati tandise bwenti omwami ogo mulidde aseka nga yeekaka kubanga enseko ze bwe zito z'amakwekansano ba dizayina abaali mu twayagala Buganda kuddawo. Era ye muntu eya designing nga gituta run bill ey'okutakisinga omusolo ku ttaka ya Uganda n'okusingira ddala mu Buganda kubanga bakimanyi nti bano bajja kubba na kusaanyaawo. Pulani eno Endobesu yagireta mu 1980 n'okuddako emabega nga bakyali tebanayingira n'ansiko bulungi nnyo nga beeteeseteese bamala okukola ki okukuwamba ettaka lyonna balitwale prime land bupone ettaka lya Buganda lyonna lisinga obungi balyeddize bakyuse n'ebyapa kubanga bajja kikola okuba nti bagenda kugaggawala n'abazzukulu bagaggawale. Mu kugaggawala kuno bajja kuba bateeka omusolo ku ttaka kubanga bajja kuba balirina nga bananyira ettaka nga buli muntu yenna okufuna ettaka olina kumala kuyita mu bbo wepona okufuna kye tuyita liize ku ttaka eryo. Bwobanga tokisobola kiba kitegeeza nti ogenda kufuuka momboze ku nsi olw'okuba nti bo baagala kuyisawo byabwe. Kati njagala bazzeeko abasoma ebyafaayo mbazzeewo bulungi nnyo. Mujjukira ensi ya Bungereza ng'egenda okuzuula eggwanga lya Amerika. Eggwanga lya Amerika waaliyo bannansi baayo abagibwako ettaka lyonna ne libagibwako. Bali abajja obuzi ne beddiza ettaka ne baliteekako emisolo n'ettaka ne balifuula lyabwe. Yensonga lwaki waliwo famire mu Amerika nga zo ngagga kubanga ze zannanyira ettaka lyonna erisinga obungi mu Amerika kubanga be baasooka nga ne baali bakipulaninze baali bakidizayininze nga bebasasula obusuulu bebawa empooza bebasasula obusuulu nga buli muntu yenna bamugobye ku ttaka ettaka balyeddiza. Kino kye baagala okuleeta mu Uganda naye nga yadesigninga yoli Kizabesige yakiteeka bulungi nnyo n'akireeta. Kino it's not a coincidence okuba nti baagala kuleeta okutakisinga ettaka mu Buganda kubanga Kizabesige yakireeterawo n'akiteeka mu pulaani era badde batambula bakiina bamagisha muntu bonna bakirina. So yenna ali agawumbidde gwaloza busimendi wa NRM busimendi waki kire ekintu abasajja balina mission nnene nnyo mwe gye mutannategeera. Era bulijjo kibagamba mukitegere bulungi nnyo nti bano abasajja bajja kusaanyaawo eno gye tulaga mugenda kutya. Eyo design y'ettaka okulijjako omusolo okulitwalira ddala Kizabesige kennyini Mugisha muntu mu 7 Davis nyefunza ne banne be baleeta enteekateeka eno era bino bajja obujja ku bintu byonna bibaali basayininze okuba nti balina obikola biteekewo. Tugenze mu maaso. Era bw'okolako okunoonyereza bw'okola okunoonyereza okungi mu bawo generals bonna abajja mu 1980 n'okutuuka mu 1986 bonna basinga obungi ogendo kizuula nti Yoseti Bahabula tabasira mutano wa Kalekezi ne banne bonna bawo general bibasinze okweddiza ettaka lya mayiro lyonna okusingira ddala mu Buganda. Era bano bw'obabuuza gye bajja ettaka teri muntu asobola kukubula ettaka gye bali olw'ensonga nti kino baakikolanga mu nsiko bajjanga bamanyiwo we bagenda okuyita famire ki eziriwo balimu abantu bameka era tukoze tutya okutwala ettaka eryo nga nabo gye simufungize. Kino kye baakola kwe kukozesa emmundu okusaanyawo famire ezo nga n'abazzukulu babatta nga naabo abaali basobodde okubinjika mu nsi ogenda mu nsi ez'omulira n'opona ensi ezisingawo babalumba ino babattirayo era nakati bakyatta abamu ku bo abakyaliko obwannannyini ku mataka ago. Ngenze mu maaso. Ennamba esinga obungi mu Buganda ey'abasajja n'abakazi Abaganda abaali mu Buganda nga balina Mailoland balina amataka amanene mu Buganda abasinga obungi mu Luweero district Nakaseke, Mityana, Masaka, Gomba, Mpigi, Mukono n'embizinga by'essese wepona ebitundu ebirala bya Buganda abantu bano famire esinga obungi zonna zattibwa ne zisaanyizibwawo ne kuba nga tekukyaliwadde muntu agenda kugoberera ttaka eryo. Ngera enteekateeka eno yaleetebwa Kizabesige bamugisha muntu bonna okuba nti bakola enteekateeka eno ey'okuba nti batwala amataka g'Abaganda bonna. Mu kino baakikola bulungi nnyo ne batta abantu abo ne beddiza amataka gano era bagenda okuva mu nsiko nga basinga obungi bategeddewo bagenda okuba nti batwala ebintu byabwe n'okuba nti balina buli kimu kyo kye balina okuba.
ensonga endala bwe bamanya nti abaganda baali basajja bakozi era nga bawola ensimbi bazizaayo jukira nti abaganda basinga obungi baali batadde ensimbi zaabwe mu byobulimi era nga beewoza ensimbi mu banka ez'obusuubuzi mu Uganda muno mwe mwali Uganda Commercial Bank ne banka endala zonna abaganda baali bataddemu ebyapa by'ettaka muno ebyapa bino bamala okuwamba banka zino bagenda bazife byampola ne zivaawo bo ne bakwata omusimbi wali mu banka ezo wepone ebyapa by'ettaka ne babyeddiza era bajjayo kimu ku kimu ne bakikayanira ogenda okulya nti ekyapa ky'egindi gundi yakirina ogenda okulya nti ekyapa ky'ekindi gundi yakirina era mbalina ebyapa bino mwe muli Kizza Besigye Mugisha Muntu Museveni Janet Kembabazi kare Kyezi wepo n'ebintu byonna bakayindo tafiire babyeddiza ddala kuba tebanatuuka kujjayo njala akuziteekawo kyovula nti bano balina amayumba ekkolo balina amayumba emuyenga ne weebuuze ani yagabawa bano mu Uganda balina square miles ez'ettaka era nga bw'obuuza byapa gye babijja tebasobola kubuulira naye nga bamala kutta banyanyini mataka gano n'agamu aga Buganda ge baatwala nga tekulu wadde omuntu yenna ababuuzizaako Bale ame generals abayina ettaka mu Buganda lyonna lye baatwala nga teri muntu agenda bakuba ku mukono. Kizza Besigye y'omukubu abayina miles ettaka. Yosef Bahabula tabasana mutano wa Karekezi, Paulo Kagame, Mugisha Muntu, Kayindo Otafire, Jim Muhwezi, Pecos Kuteso Mugenzi, David Tinyefunze Yita Sejusa, Eritu Mwine, Salimu Sare, Frederick Jema Omugenzi, Dr. Muhingana One Mugenzi, Kwekuli Nebunyenyezi bano bonna bafa. Kati ayagala okumanya bana basajje ttaka baali babatya era balitwala batya. Okugaye mu lutalo bajja batta buli family yayina ettaka eddene nga bagisaanyaawo. Ayagala okumanya kibayita mayiro landi okitegera bulungi nnyo oba kibayita mayiro y'ettaka okimanyi bulungi nnyo. Kati buli munnayuganda era ajagala okugula amaaso owulize bulungi nnyo. Mbamenyedde ebitundu bino wammanga. Mumpulirize bulungi nnyo. Mbamenyedde ebitundu bino wammanga mubiwulize bulungi nnyo bye mbagaye batutte ettaka lino. Muno mwe muli Luweero, Nakaseke, Mityana, Masaka, Gomba, Mpigi, Mukono, Singo, Sese Islands n'ebitundu ebirala. Bale balina amataka gonna amaze basomera bulungi nnyo. Kye tuyita mayiro y'ettaka emu 8 kyokka nga buli muntu alina mayiro eziwera 5. Square mayiro y'ettaka emu erimu hectares 258 n'obutundutundu 99. Hectare siye eka y'ettaka nkiddamu square mile emu erimu hectares ez'ettaka 258 n'obutundu 99. Square mile emu y'ettaka. Kati gatta nti omuntu omwe alina square miles 5 n'okweyongerayo aba alina hectares z'ettaka mmeka. Katugenze mu square mile y'ettaka erimu acres mmeka. Square mile y'ettaka bwet emu erimu acres 640. Square mile y'ettaka erimu acres 640. Kibayita eka mukimanyi. Eka embwet erimu poloti 10 ku 10 poloti 4. Eka emu erimu poloti 10 ku 5 poloti 8. Eka emu yenkanakana n'ekisawe ky'omupiira we basanyira wakati we basimulira ekkoona ne ku kkoona okuva ku goole n'okudda eri eyo gye bayita eka y'ettaka emu nga bagipimye bulungi mu bulambalamba bwayo. Kati kubanga bano abasajja buli muntu square mile y'ettaka emu eriko acres 460 ng'oli ayina miles 5 ze baatwala nga bakugambye nti eka emu y'ettaka erimu erimu ekisawe erimu eka emu y'ettaka eyenkanakana n'ekisawe ky'omupiira basambira wakati. Kyokka nga tugenda nti eka emu erimu poloti 10 ku 10 poloti 4. Eka y'ettaka emu erimu poloti 10 ku 5 poloti 8. Kitegeeza bana basajja mu bitundu byenjogedde byonna amataka ga Buganda bagatwala gonna era bagasaanyaawo bagalina. Babuuze gye baagajja teri agenda kunnyonnyola. Katugenze ku nsonga endala. Njagala kitegerezebwa bulungi nti ono litandikano Kizza Besigye aseka ne munne Mugisha Muntu baleta akaseko kaabwe mmengo bana basajja batemu nakinku abesiga akazigo era balinga akakapa kannamundaji akajja kakusekerera ng'okawa ennyama naye nga bwe kamala kajja kwefuukira kakutte. Bano abantu bennyini nga bo mbawulira be baalidinga ebibinja by'abayeekera ebyali mu Buganda ne balemererwa. Ono Kizza Besigye ne Mugisha Muntu ne batulayo bagamba yo siti bahabula tabasala mutano wa Karekezi siyereta tetulina kye kisobola kukola kuwangula lutalo luno nga tetuyise bibinja by'Abaganda abayeekera baali mu nsiko. Mujjukire nti olutalo lwali lugaanye era nga Museveni olutalo lwali mulemye
ne bamugamba tulina okufuna ebinja by'abayeekera abaganda abali mu nsiko tusobole obyegattako baba twegatteko tusobole okulwana olutalo luno ebinja bingi binnyo ebyali mu bayeekera ebyali mu bitundu bingi ebya Uganda era bano basala amagezi gano ne basooka okukola contact n'abantu bano abaganda nyuma nti bwe twagala nnyo emikwano bakkiriza okusembeza abantu bano era okubeegattako naye ekyatumala enviiri ku mutwe kwe kuba nti abasajja bano bwe baali banaatera okutuuka ku ntikko y'olutalo luno batandika okutta buli muyeekera yenna omuganda yenna eyali ali mu nsiko yabagattako eyabawa support njagala famire z'abantu bano mumpuliriza abantu bamwe bano temulowooza nti baafa bintu bya bulijjo batibwa buttibwa nga ne tebatuuse ne gye baali balaga tugenze ku mugenzi Kapiteni Seguya ono yattibwa buttibwa nga n'olutalo terunnatuuka baakubwa masasi tugenze abalala baavaamu ng'olutalo luwedde kati tugenze ku mugenzi Yusufu Kironde Lule ono ye yaweebwa obutwa buno bwamusanga mu ggwanga erya Bungereza gye yali ali ani abumuleetera obutwa buno obwatta omugenzi Yusufu Kironde Lule bwamuleeterwa Janet Kebabazi ne bumuleetera ne Kale Kyezi Kayuhura bwe bagenda omukyalirako nga baagala okumanya ekibinja kye kyabayeekera kisobola bayamba batya munnanga omwami ono teyamanya nti enseke gizaali zimujjidde ne bamuwa obutwa way back kati mulowooza obutwa bwatandika dda ne Janet yakola omulimu guno ne Kale Kyezi Kayuhura okujja omugenzi Yusufu Kironde Lule kubanga baali bapevinga we ey'abantu baabwe tugenze ku mugenzi Sam Kaleganjuba ono nno yava bulungi mu nsiko era n'abeerako ne minisita ne bakyankala ne Yoseri mamuwa obutwa n'avaawo tugenze ku Dr. Suleiman Chigundu ono yaweebwa butwa n'ava nga amaze omukyankalanya byenfuna tugenze ku Sam Saabagereka ono yaweebwa butwa n'agibwawo tugenze ku Ponsiano Mulema naye yaweebwa butwa n'agibwawo tugenze ku Dr. Andrew Tankome Kayiira ono yakuba masasi wano soko sembe wakati ku Dr. Andrew Tankome Kayiira wano wenjagala mwenna mugagula amaaso waliwo mbasaagala nnyo kutinkula ntalo zino kubanga abasinga obungi ngezizako banyumira ebintu bino tebitegeera waliwo omukulu ayina omukutu bagwita simanyi UNN bamuyita Kimbugwe yeeyita omulangira omusajja simulangira musajja munyarwanda akoze ebikolobero bingi nnyo assizza abaana baffe avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku machano olw'eggulu nono state agent musajja munyarwanda nsaasidde mwenna abazunga n'omwami yo nga bagamba ekigambo kya federo ogwo muzannyo gwa Museveni yaguteekawo ogwa federo muzannyo gwa Museveni yaguteekawo Buganda yasaba officially federo ng'eyita mu kalulu k'ekikungu era Buganda neewangula Museveni n'agaana kati zino empala kitale za Museveni ziri ku internet ezibuzaabuza abantu mu federo mbasaasidde oyo state agent mafia yakatisa abaana basukka 13 bw'oba oyagala kumanya ekigambo kino omwami oyo yajja akalo katugira n'ayogera ebigambo bingi nnyo n'abuzaabuza abantu ne tubaleka omwami ono n'agamba Kyagulanyi mufere tasobola kuwangula Museveni biki ntumuleka tumugamba ndogwe kola ekibiina ekyo n'akola ekibiina ekyo n'aleeta ne bafere bannaabwe ne bagamba nti atugenda teekawo ekibinja ky'abayeekera tugule n'emmundu ne basoloza ssente zasukka $300 ejja $1 era ezisimbi abantu balina risiiti ze baazibawa era bwe bakolagana badduka ssente ze ne baziddusa ne bazigenda badduka nazo abaana bangi bafiira mu bintu by'ekisiru bafiira e Nairobi balaba bakwatire Kampala baali bataddeyo omutima gwabwe bantu bangi abaafa omwami ono Robert Kyagulanyi Ssentamu ku machano olw'eggulu naye ng'ekigendererwa kimusasule kubanga mukazi we gwebaka naye mu buliri muwala wa Byaruhanga ate Byaruhanga ayina nfanfe wa Museveni kati ye mwami ono ayina omuntu gwakola naye gwe bayita Sam Gombya sandiyagadde kuwalampa kubanga oli taata wange onsiga emyaka naye ekituufu kiri nti Sam Gombya omanyi bingi nnyo ku nfa ya Dr. Andrew Tankome Kayiira y'ensonga lwaki saagala abantu bakuwe makulu Sam Gombya akola ne Kimbugwe kweyo UN yamumulekerawo okubuzaabuza bannayuganda bw'oba oyagala njabike nammwe ensi bategeere njagala kugamba omwami gwe bayita Sam Luwero mmanyi mwenna abannayuganda amanyi omuntu gwe bayita Sam Luwero wano njagadde nsooka ensimbula kati katono nnyo Sam Luwero y'omu ku bannayuganda abaganda abaali abasajja abagezi ennyo era nga yakolerako ne mu gavumenti y'omugenzi Milton Obote nga omwami ono yakolanga budget ya Uganda naye ng'ensi tekimanyi ye Obote kyakola n'amuteeka mu Nile Breweries okuba nti yakolanga managing director okuddukanya ebintu bya Nile Breweries naye nga buli mwaka ogujja okukola budget Sam Luwero no nga yakola budget ate nga yali nfanfe wa Andrew Tankome Kayiira nga yakola budget y'omugenzi Milton Obote Sam Luwero ono yali mukwano nnyo gwa nfenfe gwa Andrew Kayiira era amanyi baani abaali babegawo okutta Dr. Andrew Kayiira nga noono yennyini yeeta Sam Gombya oyo munnamawulire akola ne Kimbugwe omufere bone bali ku media nga bali mu kubuzaabuza abantu bona ba state agent
nakoze research yange bulungi nnyo ng'omwami ono amanyi olukwe n'ono Samugombe bamu kubali mu lukolo lwa Andrew Tankome Kayiira tabadda ku program kya mwezi babuzaabuza nja kumwabya ate bwe kinakisoboka nja kusobola okutuuka drone zange zimpe recorded voice omwami tumwabye ne kabinde Kabaka UN tubabize ddala bategere nti ensi etegere nti bafere kikye kyatuuka ku mwami Sam Luwero munange Yosef Tulabasire mutano wakalekezi bwamala okuwamba Abannayuganda bangi badduka nga n'ono omukulu Sam Luwero mwe yaddukira n'agenda mu ggwanga lya Bungereza balina mukwano gwe bayitanga Peter Otai ye kati ndoza ali mu America mule bamala okuwangula Otai ono Museveni bwamala oduwangula yekengera nnyo abantu bangi abali mbuyeekera abamu abadduka bataasobola kutta nga ne Sam Luwero mwali Luwero bwe yagenda mu Bungereza munange yafuna challenge nyingi n'amala settling n'abeerayo kati mu kino Museveni yatandika okunoonya abantu amanyi abantu abali badduse mwe yafundira omugenzi Kalori Nsubuga n'amugamba njagala onoonyeza omwami gwe bayita Sam Luwero nsobola okwogera naye asobola okujja okuddukanya emirimu gy'eggwanga kubanga Museveni yali akimanyi nti Sam Luwero ono ye yali akola budget za Uganda mu government ya Milton Obote ate nga yaraddukanya nayo Breweries Sam Luwero ono Kalori Nsubuga n'amutuukirira n'abatuukira ne Peter Otai n'agamba Museveni mumanyi sisobola kukolagana Museveni lwaki nsigala gyendi era ye Peter Otai teyajja omugenzi Kardinali n'afumba oba n'akkiriza omugenzi ono n'akkiriza Sam Luwero okujja Uganda nga Museveni amugambe ngenda kuwa obukadde 5 obw'ensimbi za Uganda mu myaka egyo obukadde 5 zaali sente nyingi nnyo obukadde 5 zaali sente empitirivu nnyo mu myaka egyo we baamuyitira okugenda okwegatta ku gavumenti ya Museveni munange omwami ono oluvannyuma nga akkiriza okujja bw'amala okukkiriza nga sinkana Museveni nga mbuulira buli kimu kyonna nga ayagala mbuulira buli kimu kyonna ng'amusuubiza obukadde 5,000 nga bakava mu nsikaawo ng'omwami ono akkiriza nga agamba Kadino Wamala munaye gwe nga bondeese nja kukkiririzaamu naye Kadino teyamanya naguli gwali musota Museveni yali azanya kakodyo kujja abantu bonna abali bamanyi olutalo era abali bamanyi ensula n'endya ya Museveni mu lutalo nabo n'abajjawo mukulu ono Sam teyamanya nti yali entuuko ye omwami ono yaweebwa obutwa nakati obukyamutawaanya obunatera omukkiriza kaganga naye nga waali naye ng'ekyamuweesa obutwa n'ensimbi ezamujja Bungereza ezaali zimuleese obukadde 15,000 Sam Luwero teyazifuna kubanga Museveni yamuwa obutwa n'asalawo abeeraawo ng'amulaba kyamulinga ensenke nakati gyali mu makaage gyali gye mbalirira embirizi kuba baamuwa obutwa Museveni okumweggyako okuba nti n'oyo amugjeewo wano njagadde okuteekawo ssira olw'ensonga nti omwami ono Sam Luwero amanyi bulungi Gombe emizannyo gye yazannya okuggyawo Andrew Tankome Kayiira gy'emizannyo gye gimu ono eyayita omulangira Kibuga twabuuza obwona obuddo katasobola bujja omusajja omunjalo gyabuzaabuza abantu tusimanyi Federo avumirwa Kyagulanyi Ssentamu kyokka nga yafuna n'ensimbi okuva mu Bannayuganda agati bagenda kujjako Museveni kanjira kubuuza watekawo kibinja ky'abayeekera ku lulwo nga gusimanyi UNN abayeekera bajjako Museveni mudde ne muvumirwa Kyagulanyi Ssentamu kumakyalo mwajjako Museveni mwabagule mundu lwaki mubuzaabuza abantu tumanyi abantu bamukolera era mulekera kubuza Kimbugwe lekera okubuzaabuza abantu toli musajja mugalo oli musajja munyarwanda programu yo eya Federo Museveni yagiteekamu ssente ne lwabwogo tukimanyi kubanga bwokolera era ba state agent bonna abali mu Bungereza bonna mukola nabo era muli bulungi nnyo ekyo tukimanyi bulungi sagala bade mukubuzaabuza era buli muganda era ali ne Kimbugwe kimanye nti oli bunyolo gy'oli mu kuleekanira naye ng'Obuganda busaanawo simanyi nti olidda n'osanga Obuganda gawe buli kubanga oli omu ku programu enteeketeeke ez'abantu abuzaabuza eggwanga tugenze ku mugenzi George Kamyankwanga naye yakuba masasi nga olutalo terunaggwa George Kamyankwanga batamumanyi amakaage agasinga ge nali mmanyi gaali awangalira mu bitundu by'e Nateete ng'okimbakimba oyingira Lungujja wano kumpi ne wa Dr. Lujja era George Kamyankwanga ono ye kitaawe omugenzi Menton Summer abatamanyi Menton Summer yenvubuka yakubanga raga mu myaka gy'ekyenda nga gitandika ng'akola ku CBS FM wepo ng'alina ne disco gye batambulirangako oyo mukulu George Kamyankwanga yakuba masasi era Museveni kenyine group ebamutta tugenze ku Cardinal Emmanuel Nsubuga ono yakolera birungi nnyo Museveni n'okumulaga buli kimu era yamaliriza naye amuwadde obutwa n'amugjawo tugenze ku Prince Badiru Kakungulu ono yazaala jjajjaffe Kasumuna Kibinge ow'ekibuli
era nayo yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okuleeta Yoseri naye yayimaliriza amugyewo ate weewuunye n'omwana yennyini gwe yatulekerawo ng'essuubi ettale liriwo naye amwekiiseemu ayagala mujjawo. Era jjajjaffe Kasimu Nakibonge w'oli ekibuli awo nkubuulira emisegula n'enkweze ng'ezikwetoolodde zeegendereze nnyo kubanga eyalabiddwako omusota bw'olaba omuguwa munnange odduka emisege egikwetoolodde ekirungi gyeyanise emisana ng'enseraba naye bw'oba otambula munneewe weegendereze nnyo. Tugenze ku mugenzi Kafumbe Mukasa eyakola buli kimu ekisoboka okuba nti Museveni abeerawo ono yaweewa obutwa n'afiira mu ddwaliro ly'ensambya n'avaawo. Tugenze ku mugenzi Simunamugwanya abamumanyi ku luguudo lw'Emityana Simunamugwanya naye yagibwawo naye ng'ate amaze okubeera mu gavumenti ya Museveni n'amugja bwe kuba batandikamu ssente. Tugenze ku Professor Charles Simira musajja musoga naye yamugjawo. Tugenze ku James Wakapablo naye yamugjawo bonna butwa. Tugenze ku jjajjange Edward Mugalu bampuba masasi era Edward Mugalu yazanya olutalo lw'amaanyi nnyo okuleeta gavumenti y'omumpa byose tabase mutano wakalekezi mwe yaweera emmere n'ensimbi mwepo n'okuba nti buli kimu yakikola okuleeta Museveni naye yamaliriza yennyini Museveni ajjewo Edward Mugalu gwe yettira kennyini oyo naye n'amukomyawo. Saamu Luwero mubagambye yensonga lwaki mbabuuza essaawa zino njala babuuza ani amanyi omusajja omuganda embavubavu omugumu essaawa zino akyaliwo kuba ali mu nsiko baalagawa ekize kibattaani abadde akimanyi era bwenda buli omu ngazze emmengo simebano baba mugisha muntu wakibbo tebafa munnange era baawukana naye baatayawukana nabo weebali tajja kubeera nti alina edduuka ly'obumasu naye tebava mu masuuti tebalina kye bakola basirika naye nga badizaina ba architecture abadizayininga okutta okujja Obuganda n'okutwala ettaka lya Buganda. Awo nno we mbagambira nti buli muntu bw'ona oggula amaaso bulungi n'otegeera ojja kutegeera ki ekigenda mu maaso mu Uganda olyoka omanye bantu ki be tuzanye nabo. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Ku lunaku olwokusatu olwa wiiki ewedde High Command ey'amagye yatuula mu State House Nakasero. Njagala mwotagingire wano bajjeno bonna babadde mu meeting eno ya wiiki ewedde mubadde babagambire mulete mu house project mu supporting njala muwulirize bulungi nnyo eno security tegenda gye muli. Meeting eno yatuula ku lwokusatu mu State House Entebbe eya High Command okulowooza ku nsonga ze bagenda okukolako okuddiza Yoseri Tabasira mutano wa Kalekezi n'agenda omuddira mu bigere. Yoseri mwe yagambira abantu bonna nti nze nsazeewo tugenda kuleeta Muhoozi Kanyarugaba asobole okutuddira mu bigere tusobole okukuuma ebibuga byaffe n'okukuuma omudigido ogwa programu y'okufuga Uganda mpaka lwe tulifa kubanga bwe tugenda tukuuma kitegeeza ebyaffe byonna bagenda bibba. Meeting eno nagibalazeeko eyabadde ya High Command eyatudde kambongere ekifaananyi kino olumu mulyoke mutegere kye mbagambako. Ndyoke mbongere kibo kitwogerako ekya High Command kifaananyi kirudda walindako. High Command yeyo meeting oba lwe lukuŋŋaana lwe babaddemu mulula bulungi nnyo lwe lukuŋŋaana lwe babaddemu. Kiki ekisesa ekiri mu kino tuula owulirize bulungi nnyo. Mu meeting eno Yoseri bwe yamaze ogituuza n'abagamba nti tugenda kuleeta omwana ono okuba nti andi pressing okuba tukuuma ebyobugagga byaffe n'eryammwe kubanga tetulina muntu agenda tukuuma olw'ensonga nti gavumenti we tugiteera eyatwawula egenda kuba esiridde. Enamba esinga ey'abasajja bano n'abakazi abaze mu meeting ne bamugambye kikafuuwe tetusobola kukkiriza mwana oyo okufuga ggwanga lino olw'ensonga nti omwana oyo ekisooka akyali mwana muto, ekyokubiri tamanyi bya bufuzi, ekyokusatu tubadde mu gavumenti eno nga tulinda okufuna obukulembeze obukyuka n'emirembe ne kigaana omwana ono mussi alina emize egitwogerekeka so tetugenda kukkiriza mwana ono tukulembera. Muhoozi teyabadde mu meeting eno. Museveni tekyamuyisiza bubi olw'okuba nti abantu abakulu bamanyi nti bandibadde bamuyamba okuba nti omwana ono ajja mufuzi bamwesamba ekyamuli nga Nasibo yesamba engalabi. Oluvannyuma lwa meeting eno ng'amaze obutakwatagana mu meeting eno wulira ekyaddiridde Yoseri Tibahabula Tabasira mutano wa Kalekezi ensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe mutabani wa Kalekezi n'ayita mukyala we Janet Kembabazi n'ayita Salimu Sale Muhoozi Kanyarugaba kennyini ne badda mu meeting yaabwe y'ekyama. Mu bye baateesezzaako bibino wano wammanga bagambye ekiba kibe tulina okuleeta Muhoozi Kanyarugaba abeere mu muki okulembeze kubanga tetulina muntu nagwe tugenda teekawo. Era ne bagamba buli yenna eyawakanyizza enteekateeka Museveni gye yabaliise mu meeting eno bagenda kukola enteekateeka y'ekyama okubajjawo omu ku omu mu ngeri ekimpowooze nga bwe bakola buli lunaku.
njala tegeeza mwenna babadde mu meeting eno bajje no bamaani mwenna bamwazirwanako munnange bwe mwavudde mu meeting ewatudde mu meeting ey'ekyama Yoseri ne banne ne bakkiriziganya nti buli muntu yenna eyataddewo omuziziko obutakkiriza mutabani we kufuuka pulezidenti ogenda kubanga okuluwaako mu ngeri ekimpowooze etaleekaanya abantu kusasamaza abantu nti gundi yafudde era nga mukimanyi n'omwana kennyini lwakiwulidde nti abantu abakulu bamuganye obugere ne mumutwakaala amaaso ne gamutwakaala n'obugere ne mumwenyenyaga nti waaki abantu tebanjagala ekituufu kiri nti abantu tebakwagala kubanga empisa zombi tosobola kubanga ogaa nti oyagala kufuga ggwanga ekisookera ddala nga tuli munnayuganda kyekisooka ekyokubiri Uganda si yansikirano mu bintu byennyini abantu basiba bemulugunyaako bibinoono wammanga mujjukire nti muhoozi nga ye kizibu ye ng'omuntu kizibu gyali ye ng'omuntu Muhoozi is a problem himself ye kennyini kizibu gyali kati zo zino ensonga abantu zebemulugunyaako bennyini bannansi naddala bali mu magye agasookerwako n'amagye agasembayo abaganye bagambye omwana ono endowooza ya Mungu banyo ya Joshua tasobola kufuga ggwanga lino ensonga ey'okubiri omwana ono si munnauganda semateeka tamukkiriza lwakuba tebamutteekako ekyokubiri omwana ono tanyudde n'endeku n'agaayangaaye so tetusobola kubeera na muntu asobola okunywa n'agaaya n'endeku tasobola tufuga ne bagamba omwana ono ajjudde omusaayi ogwa buli kika nti n'ensi zonna ezisitwelodde n'ensi ennene tezisobola mukkiza kubanga yeetaagibwa mu bikolobero by'okutulugunya abantu so bamwetaaga bulungi nnyo tesobola kukola muntu ono ekisooka omwami ono mu nsonga zino bose boogera nti omwami ono ye already alina obuzibu ku mutwe alina mental problem era omwami ono omwezi bwe gulabika mu ngeri gye gulabikiramu omwami ono yekuba ennume z'ebigo bw'alina ekyo tuyita eclipse mu Luganda luza gye tuyita ensimbu so tetusobola kubanga tugenda kuba tulina omuntu alina emize gino weponga ate agwa n'ebigo nga tebamukutteeko mu biseera ng'omwezi gwesulise era naye kennyini yeesulika watyanga abadde yayina batoni esumula ebyokulwanyisa byonna mu ggwanga n'awa order ensimbu n'emukuba ate awo ne gujja bagira ekirala era bo bagenda okukola survey okutunulya bagamba nti kizibu nnyo omwana ono kubanga afuga eggwanga olw'ensonga nti obisaanyizo byonna talinaako wadde n'ekimu ekimukkiriza okufuga eggwanga olw'ensonga si munnayuganda ate era tateekeddwa kubeera mu Uganda ng'afuga eggwanga Uganda abo n'ebigambo bayogedde oba byabavudde mu mutwe byandibazaalira akabasa oba byandibazaalira ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko ebyo n'ebigambo ebyabadde mu meeting eyo oluvannyuma lw'okuba nti omukulu ono bamuganye naye nga ye agamba nti agenda muteekawo kifuba ensonga ezo nga muzibulidde era nga bwe zitambula zituze ku mbeera eri mu maaso mu ggwanga embeera esookere bweti eggwanga liri mu katabaga kalyenfuna tewali ensimbi zonna zabbibwa dda mu ggwanga ngayo mwawulidde nti eggwanga lya Sri Lanka gavumenti y'abampemba abaliyo ensimbi zonna ez'eggwanga bazibba mu treasury ne baziteeka ku nnyonyi y'eggwanga ne bazikukusa ne bazireeta mu ggwanga Uganda ne bazikwekayo mujjukire Museveni alina bamafiya be yajjako mujjukire omusajja eyali addukanya Chogamu factory oba factory gye batuyita Agowa mbazizayo mabega Agowa project omusajja yali ajiduka bali bameta Kana Nathan yono omusajja mu Sri Lanka mbazayo ke mabega abajjukira omusajja Kana Nathan omusajja omuyindi nenga mu Sri Lanka y'omu ku bamafiya be Sri Lanka abadde mu Uganda nga baleesereza mu omusolo babba buli kimu tebagambwako simena gyali essaawa zino kati eggwanga Uganda balinyagulwa terina kopa terina gold terina reserve buli kimu bakitwala nga Sri Lanka government ye bajinyagulwa ensimbi zonna bazivuga ne bazirita mu ggwanga lya Uganda bakyazitracinga tebannaziraba mu video mwabulayo bulungi nnyo tekiri kagamba lyali teribuusa ne batugamba nti nno emmwanyi nga bwe nabagamba bazirima nti emmwanyi kampuni yazitwala bagijiwa kampuni eno nyiniyo agirimu yenna nyini goba wa ssente enkalu okuzimba eddwaliro ly'Olubowa omwami n'abula n'ensimbi n'eddwaliro likomaawo era gwe bali wadde emmwanyi ezo kitegeeza nti omwami oyo si yeye ekituufu kiri nti kino kankyogere mukitegeere yo seringa omuntu yakoowadde okufuga eggwanga Uganda ate manyi kuno kwali
Yoseri yakowadde okufuga eggwanga ne bano ababbi bamafiya balemezaako Yoseri era bawagira ne muhooza gye ekituufu kiri Museveni yajja dda abulako majja ne bamutunuulira bw'ati ng'ayogera yajja dda takyasobola kutuula wantu n'amala dakiika 15 kwabiri ng'akyalaba aba yayivuddewo dda yayiika dda windows. The fact is, and the truth must be told, Museveni is more tired than anybody to leave power. But because of these mafias, they fear to be prostituted to the crimes the crimes against the crimes they have committed against Ugandans, economically, politically, socially. But nnyo kati baagala nnyo ono abeere waawo ng'atiisatiisa nga sikeya kulo gye bateeka mu kasooli ngeri awo yenyeenya naye nga tewali kiriwo bisubi ebiriwo kati Museveni bamutaddewo nga sikeya kulo naye nga ye yajja dda. Muddeyo mutunule videos eyakakola recently bwe yazze okuweereza abantu Pasika message bagambye mbaagaliza Easter Friday n'ebirala yayiika dda Windows omusajja mukoowo. Sources zange zingamba nti ebintu byonna ebikolebwa essaawa zino mu 7 tabinaamu na mukono. It's Odrek Lwabwogo nani ne Muhoozi Kanyarugaba bebakola ebintu bino ebyokukola ebintu ebyokukola ki ebyokuba nti bakola ebintu bino. Okay, nga bakola ebintu bino. So mukitegeere coffee program oba coffee deal si ya muzungu si muzungu. Coffee deal ya Salimu Sale ne banne. Coffee deal ya Salimu Sale ne banne si ya muzungu si yani. Njagala okubaza omukyala abadde akulira commission gbayita mukyala Kanyesiki. You are truly Ugandan and thank you for being patriotic to love your country. Openly yagambye ababbi b'ettaka companies zemwale totwala eddaga ettaka lyennaggulu zonna nfu teziriyo. Yagaana okukolera ne ku mateeka ga Yosete wasere mutano waka n'agaana okuwaayo ettaka. Madam Kanyesiki, thank you very much. You are one in the million. Webale oli mukazi wadde oli mukagali simanyi kyakutuuka kuba bakuba butwa oba kiki wafuna accident webale nnyo maama. You are one in the million ajja kulwango ojjukirwa mu biga byoyogedde. Kati tugenze ku security alert esembayo ndyoke mbasiibule. Njagala babboyi bange bakyali bange mwenna bannayuganda muwulire message eno loud and clear muwandiike. Kale Kerekezi Kayihura, Muhoozi Kanyirupama, Janet Kembabazi, Odrek Lwabwogo, Jimu Hwezi, Patience Lwabwogo, ne Museveni kennyini. Tebalina nsimbi zibe ku byampi. Kiki bagenda okukola? Nabagamba recently nti bano baggulawo kye tuyita black market etunda body organs. Nembagamba accident zigenda kufuuka accident. What is happening right now? Nabagamba accident zigenda kufuuka accident. What is happening now? Wetwogerera okutunda ebiwowoolo n'okubijja mu bannayuganda mudido mu malwaliro ga ggwanga gasinga obungi mu Referral Hospital kubanga basetinze obubenje bwegenda bagenda kubeerawo bwe buli essaawa zino. Munnange batudde mu meeting ne bagamba tugenda kukola tutya. Ne bagamba tugenda teekawo enkola empya ey'okusetinga obubenje tubenga tusobola okuba tufuna body organism. Obubenje already bwatandise ndo bonna bagambye si buddamu. Babokola batya? Baddira emmotoka ezisinga obungi ne baziteeka mu ba agenti baabwe gye ziba zigenda okukola service wepo n'abazooza ne bazitempalinga mu sisitimu zaazo. Eyo neegira neegwa ekigo ne bakwata mu bakute babatola babasala. Kati akakodi akala ke kaluwa. Mwenna babboyi bange ababodaboda muwulirize bulungi nnyo. Muwulirize bulungi nnyo. Yoseri ne banne bakkiriziganyiza bulungi nti bagenda kuteekawo enkola ey'okuba nti batombera abantu kigenderera ababooda mu Kampala Ntebe Wakiso basobole okuba nti bamala okukoona omuntu akkoonye kennyini. Omuntu akkoonye kennyini yayimirira bulungi nnyo nga tayombye nalaga nti mumumpe mutwale mu ddwaliro. Omwami olwo omukyala agenda okukoona agenda kuteeka mu mmotoka akuvuga akutwale e Nakasero gye balina eddwaliro lyabwe erimu abayimbi abagenda okuba nti bagenda kukujjanja basooke bakusirise bakubaagulula bulungi bakujje mu bye baagala bamale bakubire ambulance bakutwale nga towulira bakusuule emulago wali ku kazolite onomala ennaku mmeka nga tofudde kubanga bono omusawo gwe baba bakuleetedde aba kye baakoze abakimanyi nkiddamu. Owa bodaboda avuga ekiro naawe avuga emisana wuliriza message eno. Yoseri ne banne bakkiriziganyiza nti bagenda tandika okuteekawo accident entegeke eza bodaboda ng'omuntu bwakukoona oba emmotoka bwekukoona oli kennyini akwesabira nti engeri gye mukoonye mumpe mutwale bakuvuga bakuzza naggulu.
enaguli gye bakutwala waliyo amalolo g'abayindi abateeketeeke abagenda okuyingiza mu ddwaliro basooke bakusirise bulungi nnyo bakubaagule bakujje mu bibaagala bamale baddemu bakutunge bayite ambulance ekutwale kusuule ku ddwaliro emulago mu kazoliti ennaku z'onoomalawo oba eddakiika z'onoomalawo alla ajja kuba maze dde okuyita bo bano batwale bode organis ekyo kyo bakitaddewo bulungi nnyo mukitegere bulungi nnyo era ababodaboda mwennayo muli ne accident ebitegeke mukimanye nti bino ebintu bitegeke bulungi nnyo bakufuna bode organis kubanga babitwala akodi akalateekaluwa eno message njagala egenda eri bannayuganda mwenna abavubuka abanoonya emirimu abamaze okusoma n'abatasomye nga muli Uganda ebookya ekirako ekyokero ky'amanda oba ekyokero ky'amataffaali tukimanyi nti nammwe gye muli temutudde bambi mwagala kubeerako mufune ekigulira amagala eddiba embeera si nnungi naye akakodi ako okubiri kaakano Yoseeri ne babbi banne baategese enteekateeka ey'abantu abatambula mu Kampala batamanya ngamba ba state agent okusanga abavubuka abanoonya emirimu nga bakugamba munnange oyagala genda e Bulaaya ng'oddamu nti ye nga bakunyumiza mbakuliiramu titugenda kutwala mu nsi gundi passport ffe tugikolako n'omulimu ffe tugulikunoonyeza bino biggwera mu mwezi gumu kyokola goba wa details zo ng'ozibawa bw'oyitawo yiri kibbiri nga baddamu bakubya baga nti munnange omanyi nti omulimu gwafunise jangu wano tukusinkane era olunaku lw'ojja okubasinkana lwe lunaku lwe bagenda okuteeka mu mmotoka togenda kuddayo kulabikako naye nga okusinkana kuno basooka ne bakubuuza tugenda kukufunira omulimu guno naye tobaako muntu yenna gw'ogamba nti nafunye eddiiru ey'okuntwala e Bulaaya nkiddamu omuntu bw'aginaga nti oyagala omulimu e Bulaaya ngenda kukufunira omulimu naye tobaako muntu yenna gw'obulira kabeere mukwano gwe abeere wa Luganda dduka misinde nga nabwe gisi mufungize kano ke kakodi akamu ke bagenda okuyitamu okuba nti bakutwala olunaku lwe baddamu okuyita nereramu balina passport bakugamba nti oyina omuntu yenna gwewayogeddeko naye mugamba nti ogenda Bulaaya ofunye omulimu kasita bagamba nti nedda kiba kitegeeza kuba ogenze bagenda kuteeka mu dduuni oba bakuntwezi body box kebere ambulance bakujja bakutwale bamale okuteeka gye bakuteeka bakujja bye bakujja bakusuula eyo kubanga bo omulambo si kizibu kyabwe nga bafunye eby'omunda njala okubiriza omulanga eri abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi mwenna abanoonya emirimu omuntu tajja n'akutuukira nti alina ddiiro okutwala e Bulaaya naye nga nejjakutwala takukkiriza muntu yenna kutegeera muntu okutegeera nti wafunye omulimu oba ogenda kufuna omuntu wakola ki akugambye nti olina omulimu eno gye bagenda okukolera ebizibu bakuggyemu eby'omunda bamale bakusuule kubanga bo bagenda kuba bamaze okukikola kyebeetaaga okukola nkimanyi olwali mu ssaawa nga zino oba gye buvudde katono Yoseeri asinkanye bannaddiini abakkiriza mu ndowooza ye ey'ekifere ey'ekiyaaye okuba nti babaako beboogera okkakkanya ensi nga bwetambula kino njagala mukiddemu muwulire bulungi nnyo nabagamba mujja kulwawo okutegeera puroguramu za Yoseeri ne banne n'akakundi kaabwe kubanga buli muntu yava mu nsiko yenna nkidda buli muntu yenna yava mu nsiko mulaba edduka buli muntu yava mu nsiko mulaba edduka munnabyabufuzi mu Uganda ali mwowu ali kwala Robert Kyagulanyi Ssentamu yeero nsonga lwaki bamutaddeko buli kiyeje kijja ne mukimuvuma naye Good enough Robert tayomba na muntu n'atalina basimatto yavuma Kyagulanyi atanazala avuma Kyagulanyi atalina kize yagenda kulya Kyaggulo avuma Kyagulanyi n'atanaba kubaako nti alina kyagenda okwetekera mulamu naye avuma Kyagulanyi so nga tukimanyi bulungi nnyo bano ba state agent eno message njagala egenda eri Tamale Mirundi ne mutabani wo Mirundi senior wagoba ku radio esinga obungi nga Odrek Lwabogwo yakugobako ne bamafya mu state olwokuba nti wayogeranga ebyama bingi nnyo naye nawe olina ebizibu byo olina entalo nyingi nnyo mu state mbadde njagala ogambe mutabani wo omugambe aleme kwenyigira nnyo mu mazina gavuma Kyagulanyi kubanga olina entalo nyingi nnyo gwe tolowooza nti entalo z'olina zigenda kukomekereza ku ggwe zijja kukomekereza nga bakukuddemu epeesa era muto wange Julia njala kugamba bwebanga bakuwa sente ku Robert Kyagulanyi Ssentamu sente zigaane ekirungi olina omulimu okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kireke kubanga bajja kulema okukwata kitawo mukukole ekikyamu bakikole ggwe eno message njikuwanga ggwe bwereere kuba nkimanyi ovuma Kyagulanyi ku makyano olw'eggulo n'okola byoyagala naye kugamba buno obubaka bubwo taata wa ayina entalo nyingi nnyo gwe z'otamanyi
entalo zitagetinze gwe kati bwo muvuma Kyagulanyi yandibadde akuyamba ndowooza wandibadde otulako ewantu noga kanywa kasoda kange mpola mpola Kyagulanyi kubanga mu Uganda eko omuntu kati asobola okuyamba oyita Kyagulanyi abasigadde bonna makweka nsaamu abo ogamba oyina ennamba zaabwe simanyi ba eso okubira Salimu Sale okubira ani nkugamba muto wange no message njagala gikuwa sikuvudde sikuvumye kubulya bulungi nnyo omuntu mu Uganda asobola okuyamba ali obu singa abawo buziba mu Robert Kyagulanyi Center mu gwovuma abasigadde bonna bakozesa nenga ate oli target eri abalabe bakitawo kubanga alina bangi ye wadde mbogera mu maaso n'avuma Robert Kyagulanyi Center munagasime mu wakozi wa NAMS wadembe naye gwe nga gwe ku future yo n'emyaka gy'olina weesonyiwe ebigambo by'otwala Robert Kyagulanyi Center oli wadde mbokkontiro ng'omuvuma naye nkubuulidde the fact is information gyenna you were target you were target a perfect target omanyi tugandi munabi abufuzi bana bana mukwate walomba bakuba family kati gwe wavayo noteko bwanyi ku social media ovuma Kyagulanyi ne Kyagulanyi takwina ko buzibu munange neza kubuda information njikuwa de you were perfect target to state mafias okulumya kitaawo gwakole naye nyinyi tamumanyi nze nkuwagabuwa nekira kuvuma Robert Kyagulanyi Center buze sikwina ko buzibu ovumidde ebbanga ndagaze ndi immune ku bivumo kubanga byenjogera bituukira weebiri bibeerawo sina buzibu ne bwonvumo okuva ku makya paka lwaggulo naye nkubira the fact is you a perfect target taata wayina abalabe bangi nnyo now you are creating more enemies abakugasimendi wa SFC bakulimbira bwe you a perfect target nkubuulidde bwento mbyogera libaawo ne baganda musajja yayogedde yagabye nzikubulidde kusinza information gene you perfect target kitawo mulandi kati agenze myaka giwedde ko byayogedde bicha gwe kati baku settings yakibajja kwasa okulumya kitawo before nze kubulidde muganda wange zikuina ko buzibu ne bolokera ku bachana ovuma uyulwa dende zibovumidde banga sikunjeka kubanga sina budde bone njagadde ku nzifuna information passing on nze kubulidde teri mu state akwagala ekyo kyobumanya bali bakuwa center of Robert Kyagulanyi Center muganda wange teri ekinule nyana kiva mu kibeere bajja kujjawo nga tewali kibagenda kukolera oveewo kubanga kitawo bagenda mubonereza nenga babonereza kwani kuggwe so ndowooza omuntu yandibadde akuyamba public figure kati aliwo Robert Kyagulanyi Center so nzandibadde toddamu mugamba toddamu kuvuma Robert Kyagulanyi kola ebintu bibirala byonna yogera politics tovuma kuba government yagenda okutaasa Ochali mwana muto ine myaka mingi nnyo kubira mu Uganda than your father. Ochali ine myaka mingi nnyo than Museveni. Kuba Museveni anytime from now agenda. Anytime from now. The likes of Kaindo Tafide they are going. The likes of Sarinso they are going. We are going to stay in Uganda because we are still young. We love our country. But participating in a monkey dance is going to cost you your life. So I'm warning you, you're a perfect target for the mafias in the system because they want to hurt your father. So be aware. Stop abusing Robert Kyagulanyi Center because he's the only person who's going to help you. Leave your father, let him do his data jobs kubanga tuzimanyi. Na hii time eja kutuka. I remember when you know much about Museveni, amaliriza akujjewo. Ekyo kimanyi bulungi. When you know much about Museveni, amaliriza akujjewo. Nganfundikira message ya leero. Bobo manyi nti oli munnabyabufuzi, ng'oli munnaddiini, n'otuula mu kyama ne Yoseri n'akubulira ku ddiiru ye ne ssente n'azikuwa n'otuukiriza kyakugambye oba n'otakituukiriza agenda kukotta kubanga taleka bujulizi mabega nkiddamu oba oli munnabyabufuzi oba oli munnaddiini oba oli musuubuzi kasita Yoseri akuwa mission n'ogituukiriza oba n'etatuukiriza naye ng'ofunye ku kyama kye kyakugambye kinjala kibere bwe kiti ojja kufa kati ngenda basaba mwewale Yoseri kubanga mulina ebiseera bingi nnyo eby'omu maaso okusinga ye bambiga muwedde ku mpagala bwe muba muno oyo yawedde dda is nothing yawedde dda byonna emula muhozi abikolo yawedde dda yawedde abulako majaani oyo temuyomba naye anytime naye manya gwatula mu kyamba
oba omuntu wa state ya kugamba nti kola kino kulwa gundi olumye kino bambi bagenda kumaliza naye bakujje kubanga tulaya abantu bangi nnyo Museveni bakosana kasita omanya ku kyama kye oba ogenda kuvaawo ebintu bino muri ku social media sinema kweziri emizanyizanywa ku TV kwegiri ne mu film omuntu yenna ayitibwa azanyo omuzanyo gwa state n'oguzanya bulungi nnyo state teyagala girabisa era mumala ne bakujjawo kati mwenna ebintu babita black ops ezo black ops operations Museveni zabakozesa zibazita black ops operations ngezo teziri mu record ejemizanyo gyemuzanya tegiri mu record nti parliament egimanyiko amaje gagimanyiko oba nti ani agimanyiko no zibera off record bakuwadde obutwagenda obwerumbuye state tekimanye nako kubanga waliwo abakozesa state okukola emirimu gya state abo benyini bagenda okujjawo ezo black ops operations azikola nebakutuma ozikola bagenda kujja kubanga tebaagala likiji yonna mukitegedde bulungi tebaagala likodi yonna so kati gwali eyo ng'okola buli kyokola bakutuma olumero bati Kyagulanyi Centamu ogenda wegundi akatwa ogende bulayo okulaka gole kino ogenda kumaliriza ovudde kumanyi bingi wano wansindikira emyezi wansindikira abantu bali 25 bawera na 30 ali mu 5 badduka basaasana kubanga babagamba oba mission yewedde batewedde bagenda bajjawo kubanga bakimanyi badduka ne katuge musajja tubakutumye gende werumbu yobutwa nawe ndo jangu bomalo bumu wera bagenda kujjawo kubanga bakimanyi ojja kuwogera ebyama mama fino loze Uganda kubulo jijja mwanda we bagenda kujja kubumanyi bingi era nkusaasidde mu Silivia Mukandoli bagenda kujjawo Charles Peter Mayiga Wasanya manyi bingi bagenda kujjawo era nga nfundikira video eno nsaba empologoma ya Buganda wonna woli woumuliddeko akatambi kano kanakutookirako taata nkusaba wonna wogomyeko beerawo ekyo sikimala okuyita enteekateeka namutayika najikoogera wanenjogera naye kolabe nga omuseza asitusazze ku ddwaliro okulambula abalwadde kino kyogera kirinako obuvunaanyizibwa bw'olaba Mugisha muntu designing enfaayo ne Mugisha ne Kiza Besigye batandise okujja Emmengo kitaffe sigala wooli Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda mutabani wa Sir Edward Mutesa wonna wooli sigala wooli ekyo sikimala okuyita oli ye designer ye architecture ne Besigye ne bannaabwe bonna ba architecture sigala wooli kubanga kibabala kinene nnyo eri obulamu bwo era njagala tegeeze eggwanga mwenna Ssaabasajja Kabaka gyali ali bulungi talina buzibu si mulwadde nga babadde babaga nti yafudde nno gyali mulungi nnyo talina buzibu peji gyogera ng'oli amubika manya abika alina byanoonya Ssaabasajja Kabaka gyali aliwo akasujja akyafuna obujjanjabi era mulungi nnyo talina buzibu lwakuba tumutangira ebyo ebyali mutuuseeko birime kudda mumutuukako njagala kufundikira n'akatambi kano nkabaddizeeyo mabega era njagala mukategeere bulungi nti mission eno yagaana mission eno yagaana mission yagaana eyo mission yagwa butaka kyekyagisula obutaka mmwe kennyini abali ku social media
abakuba emiranga egitakungula nange nengattako eddoboozi lyange n'eri abantu abalala abasobola okununula empologoma. Kati twetaaga tudde mu maziga ge gamu kubanga tukimanyi nti empologoma weeri abasigadde bonna tubeera bantu batebenkevu era tuwulira ekigambo kye. Ssaabasajja Kabaka Mukama akukume wooli nenze ng'omuntu ne bannayuganda bannaffe tusaba wooli sooka osigale kubanga ekiri atabala kye kiri n'asigadde ewaka eno mission bw'obanga yalema enteekateeka weeri ekisitudde omusezi ajja alambula eddwaliro wabeera balwadde kitegeeza eri gye babadde babajja abafu baweddeyo. Sijja kwogera bingi nakubamalira budde ng'asiikira omuseere binyeebwa nga n'ebisi bigakavula. Mukama njagala bankuumira takomera mpeera musule bulungi mweraba.